Tamale Mirundi Junior atabuse avuddeyo nawawabira Jennifer full figure. Songa ate full figure munange yeganye ebyokuvuma mama wa Tamale Mirundi Junior atenga ye Palaso avuddeyo munange n'atabuka ku nsonga za Jose Chameleone ate ye Clever je yejjusa olw'okuwaayo ekirabo eky'okuzimba Pentagon. Agona malala mangi getsobodde okuba tukukuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero. Asooka subscribing likinga ate baka bwawo mu comment section. Waliwo ekiwandiiko ekifulumye ku mutimbagano kye twagala okubeera nti nate tukikuwaako kyekyo ekiwandiiko nga kiraga nti Tamale Mirundi Junior avudde mu mbeera nawawabira Jennifer full figure olw'ensonga nti ono yabadde ku TV eya Salt twogera ku ya Bujingo munnange n'abeera ng'ate alengezza kw'ossa n'okuyisaamu amaaso maama wa Junior kw'ossa ne Junior. Ekiwandiiko kyekyo kye tuli mu kukulaga naye ekiwandiiko kansooke nkikubemu ebituli. Ekiwandiiko kiraga 17th November. Simanyi oba baakozeemu nsobi nga yabadde ina kubeera 17th December naye ng'ekiwandiiko kiriko 17th November naye ng'ate information endala yonna tegerekeka bulungi nsonga za Junior ne mama Junior ate era ne full figure bwe bityo nate webiri. Mbwe omuzimu gwa Kalamagi munnange gwe gutawaanya Dr. Jose Chameleone mbwe era omuzimu guno munnange gwe gwano bya Daniela n'abeera ng'ate agenda ebweru w'eggwanga. Mbwe omuzimu guno gwa Kalamagi munnange agambibwa okuba nti no yattibwa Dr. Jose Chameleone agambibwa okuba nti nno munnange yattibwa Dr. Jose Chameleone gumumazeeko emirembe era ng'ate gwe gumusumbuwa akatambi kaakano. Chameleone yayokya Kalamagi. Ekintu kya Kalamagi kye kikola Chameleone yamwokya mu bintu bya kusaaga. Era ekintu kya Kalamagi kyenkyayonoona amaka ga Chameleone paka kati ate tegaliddawo. Era njagala okwebaza omwana wa Chameleone. Uyu omwana ebigambo byayogedde byonna bituufu. Ate n'omwana mutuufu. Nkugambye gende wa Chameleone we yayokera Kalamagi. Awaka wakutte enkonge tayirons zimezeemu omuddo. Agaali amaka amatiribona. Temukyalimu muntu. Yayokya Kalamagi mu bintu by'okusaaga mu by'okweragalaga. Namuyira amafuta n'amwokya ng'omwana azze kubanja. Yali abaguze engoye ng'omwana atambuza engoye ng'agenda mu Owino n'anoonya emivumba gi first class. Ajja waka naye yasangawo Chameleone mu kujja mu kutunda mu kuzibalekera teyamulekaawo naye amajja okujja okubanja amusanga ne bannaawe ebyo byegundi ajja ayita maamaani babbi gundi maamaani oyo mwana Makosi biki nange nga Chameleone amubuuza ate gwani agamba ko muvubuka nze mbadde njagala maama gundi oyo wayina gundi ebyange kyekiyomu namugamba namulekedde engoye kati Chameleone n'alaba ngo ono amuswaza mu banne nti omukyala agula engoye ezitambuzibwa kati nayagala okukifuula ekyokusaaga bw'ati yali anywa kisigala kino ng'ekya Sudiiro ne bamuyira amafuta awo ng'ebyokusaaga n'amukasukira ati ekigundi ekyo ekisigala nekimukwata. Kalamagi teyalwana bwelaba ng'akutta omuliro teyalwana n'asereka bwe n'atunulira Chameleone ng'akaaba bw'ati nga Kalamagi akaaba ne bamuzikizazikizaawo ne bakola batya ne bakola naye ng'omwana yenna ayidde. Chameleone n'akubira Osiwe Kajjansi ne bakola bi statement ayo n'awaayo omusimbi omuyitirivu. Kalamagi n'atwalibwa n'attibwa nga bw'awona bijja kuba birala. Kalamagi n'attibwa eyo ye first hand information. Badde tuli awo munnange full figure n'avaayo era ku Salt Media n'alyoka agamba nti ye tannayogerako ku mannya tewali gwe yayogeddeko nti oba yavuddeyo n'alyoka agamba nti ali mu kwogera ku maama wa Junior oba era ali mu kwogera na ku Tamale Mirundi Junior. Jennifer yeeganye ebyokulumba maama wa Tamale Mirundi Junior naye n'agamba nti akagato ekabaka abatuuse kale obubaka mu butwale nga we buli. Muntu ononedde amannya, muntu ononedde emikwano. Muri ku family zaffe muzivuma muri ku baana baffe. N'ovuma mwana wange atayogera na kwogera gwo ngamba nyoko yenna mwandeka gwe nayogeddeko.
omwana wange gwovuma buli lunaku n'omuwa abasajja b'oyagala n'omupaatikako simpoke omupaatisekaani yali akuvumyeko n'oleta Mondo pasita Mulamba n'anvuma ebigambo ebiringa amazzi nze pasita ali oyo Mondo yali wano nga mukwano gwange nanga mutwale wakakane ne mutwala nanga ntwala ne mutwala ne munvuma nga buli kiro mubeera kunze emisana mubeera kunze gwe muntu weka olwokuba nti omanyi bwe tunakutwala mu kooti sekasini ng'akuba essimu amu ng'akuba ebyo twabivaako dda ne banazikuba ne zikongoka Dr. Magola wins content waffe ate mwe mwagala okusala naye kasipagana mwabadde na content wange fwe waffe ng'omutemayo n'omuzannyo okola ku soroti n'okitunulya n'amaaso ne gakuluma nga muwaabidde UCC nga muwaabe nga muwandiise peni zammwe teziggwangamu ndaba bunaku mukeera kumpa waabira bwe nayogedde ku namwandu nayogedde namwandu ki kye nayogedde namwandu enjavu ekitegeeza bulijjo mulina amayuuga n'amakudde ijuga ina tera tuga muntu seba tatasoba kwagala muntu atunula bwatyo maade muze mugwe mu sente mukole bavubuka mukole bebe muwaga boys dormitory ne mulimba nimba bana b'abantu mwe muli ku inspiring abana okugenda mu bisiyaga okubeera ba boys dormitory okubeera ba domati mugen please wake up mugende mukole mwita bacha mwita basoma bobukanzu bw'abanaku buno bw'okunyimbe mukwano ntambi uzuko genda okole funa omulimu ogamenti guno gwenkola ozoba kibakuyita you were nothing balabanga togattako balabanga tolina kiddako abantu bangi wano nabazadde babe bafa stress wakuvuma bantu gwe stress kutandisa oli mwana muto ojja kutuka wali kufulufiga ojja kutuka lwa abantu bowalana beera mugezi muvubuka ogenda okola ove ku bantu tovuma abantu kutuka kutoyi wa kitalo nga gowolowooza mumubeera munvuma buli naku n'oweta Mondo ne muvuma n'oweta kisa kya Mukama ne muvuma n'oweta simanyono ani simanyono bibere byaki ne muvuma gwewoloza gobimaze siri muntu buli lunaku peegiyo TikTok etambulira kunze osuubira ki olowooza ki gwoba ovuma si muntu naye kati muwagira muli ku bad black utawana mubuze ebintu agenda byogera nabidamu nabinyonyola jamwetayo kalampane basobole ovuma kamiliyoni basobole muvuma omwana yakoze bulungi nnyo era omwana mutuufu kubanga nnyina amuwagira era ekitandinga nennyoko gwoba walemu famire yo toleka abaana bo tebajja kulemu famire zaabwe gwe wafuuka kimpemempeme ekimpe neggu famire yo wagirinyirya naye kulemwa ne bagoba nekitawo yafe akugobye temuwagira baana b'abantu balala kuwonoona famire zaabwe oyo omwana akyali muto nnyo nnyoko waggula ku famire okudda ku kitawe ne bajjajjaabo buvuma akyali mwana agambibwako gwolaba obulamu bw'olivinga bw'olina okulivinga oli bulungi nnyo kebera ku baganda ab'abakazi abalala olabe gwolowooza oli bulungi nnyo life gy'olivinga gy'olina okulivinga waliwo omuntu asobola okwesembereza okuleka bino ebiwemmene ku bino waliwo omuntu ategeera waliwo abasobola okuwa omulimu oza lwaki according to your background wajjota muli kufe ba self made nze nakugamba nawe nkeera wano nenva ku shoti era enkya nesida in fact nze buli lunaku mba mmanya enkya sidda ekyo njagala kibabeere wano ate nze nabawangula dda era nkibaddamu mwampa omwezi ne mumpa ewiiki ne mumpa ewiiki 3 ne mugenda mu UCC ne muwandiikira buli muntu ne mukozesa abaakolera wano entaani ne bawaaba ne bakola batya abaalimu wano we bagoba nabo ne bakola ekimu kyekimu ne mulumba musumba Rosias bujinga ensi yonna bumbi bwamulumba mwenna n'abamu banne ku banne ne bamulumba nze Katonda yantuuza wano buli lwenvaawo bwembi mba mmanyi sidda saagala nkumenye saagala weekooye kubanga wano mpereza Katonda bw'oba oyagala okubuuza omwaka waguweza namalako omwaka olamuza gwakubiri ndi mu gwakubiri kuwako emyezi egi ekyokubiri ne ssente zaawo sizikwatangako ate nga gye ziri buli mwezi bazitekako ebyo bwe tuvaayo mukwano okujjukiza okusubscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section oba ono taata waani bannange oba jjajja waani oba muganda waani omutimbagano gugenda kubeera ng'ate gukozesa abantu abakulu ebintu ebitajja ebiswaza n'okuswaza akatambi ke kano naye woba omanyi nti noono wa luganda lwo munono oba mugjeeko essimu
full figure ye bamuyita munnange Nantalo entalo buli kaseera abazitankula kakati neera avuddeyo n'abeera ng'ate awalampa King Saha. Jjukira King Saha yavaayo ku kivulu ekimu n'alyoka atandika okulengeza Pastor Lozias Bugingo kakati full figure amwanukudde. Ani atunda soda ne bamugamba Kadingo ani musumba cyane Kadingo yabadde avuma Bugingo bavumyemu mukamaawe Katonda bwato wayi musobwa kabaka bwe Katonda seteze ensozi neyitamanya yabadde asetinza abantu bavume musumba Lozias Bugingo manyiye buli mwe muyimba mu nnyimba abaana beetemeddeko ettaka musizo bukyayi mukoze entalo n'abantu abatabalinako abantu mabe babingiramu abatabimanyi owulira kati ebyayimba entalo ezitali zizo alowooza nti alina kyafuna abantu bonna sho gwe tolina kyomanyi ye biriwambi muwona omwana ani ali mu kontrol tubikuba tetubikuba abaana nga bamugamba Kadingo musumba ki Kadingo mumanyi Kadingo simumanyi yona avuma muwoozi ayina olubono mulinga olwaŋŋaali yali muwoozi lwaki yataddeko omukono ku mpuuga ani muwoozi talina right eyogera ku mpuuga muwoozi talina right yegomba muwoozi talina right please excuse bwe tuddayo ewa Jennifer full figure munange azeemu buto okulumba Bad Black. Jjukira bano balina olutalo olugenda mu maaso era nga Bad Black munange yamulangira n'alyoka mugamba nti yasiiga mbu yasiiga Honorable Lutaya munange enziku n'alyoka ayogera mbu yakwata simpo ke kale ebintu bingi Bad Black bye yalangira ate Jennifer full figure avuddeyo n'alyoka agamba nti ogenda kubyogera ogenda leeta obujulizi dwaliro kiri ngenda mu buli ennaku z'omwezi nga 15 bannange Bad Black abandi mutuwala eruzira katukuwa akatambi kano ajja kubinnyonnyola n'obwadde gye mbujjanja bajja kwogerayo ayagayira ku lusumu lunaku amukubira mbu amumiitinge nkumiitinge munnange nkwetondere nkumiitinge ku lusumu okubira bwaki nga bwe yagamba nti genda mu public kyomukola lwaki ogenda mu public gyewamuswaliza abantu munemera ng'ab'ekitalo Jeffrey gweyogerako mubaka mulamba wa parliament omutadde mu nonsense musajja mukulu alina amaka ge nze gweyogerako nina amaka gange nze siri malaya kireereese tolina wojja kwensanga ate nze situndda bitundu byakyama nga bebyobwerere naye nga sibitunze kalona yampaako ebyokutunda naye gwe noddaawo amakimu nkubuuzaako nnyonyo kimulaavuka nkubuuzeeko noddaawo nodda ku muntu n'omufiirako n'omuwayizanga buli lwakutaano ogenda mu ddwaliro buli lwakutaano singa ngenda mu ddwaliro singa mbeera wano n'enkola waleeko nga njo senna kumeka nze nno ndwawo n'okulwala nze nsobola okutwala emyaka gyange egi nga eddwaliro terimmanyi nze simala galwala kubanga ndiko mwoyo omutukuvu nze okulwala nze Jennifer buuza amalwaliro gange ngenda olaba nfuna lubuto ngenda kuzaala derivalinga ebyo gye munyweremu mba simanyi munywa eddagala simanyi bakola bata simanyi babakuba emikono simanyi nze olufuna olubuto wepa ngenda lunaku olu bugolobi medical center bali simanyi babawo obuwuzi bw'omusaayi simanyi biki wandabako olubuto lwange walulaba nakola kampeni ya muzayi paka kumala wandabako nga ntudde nze sirwala kati gwe atali mulwadde ku ddwaliro gy'onsanga wategeera otya ku ddwaliro era wansangayo ddi oba wategeera otya ningenda ku ddwaliro buli lwakutaana ewwa munemuteekako omuntu ekiboozibozi ne kikula mwabadde mukubeka miliyoni kemiko nga jjoti zawedde bwamu bangi Kireva je yejjusa olw'okuwaayo munnange ekirabo eky'okuzimba Pentagoni nga paka kati ne Pentagoni tennaba kuba nti neezimbibwa era nga tebamanyi ddi omusingi we gulitandika kuba nti naate gusimibwa. Munnange Kireva gy'avuddeyo n'alyoka agamba nti yawaayo kiboodi ye eyali ennungi gye yali ayagala ennyo ng'agamba nti Pentagoni w'eneeba ewedde okuzimbibwa munnange kiboodi ye eneekozesebwa naye munnange paka kati mbu talaba suubiri akuzimba Pentagon. Ansose kubanja Pentagon abantu gibasonze nga nange natwalayo keyboard yange nga njagala ikube mu Pentagon. Walwala keyboard ku Pentagon. Ngana yange munyo gwali munze nga nesunga okuwako katuntu. Emboozi ya Pentagon ekusanga wa. Okubako kyempa mukama. Nengamba bana abantu basaaga nze njagala keyboard. Waina keyboard mu studio wa. Enjiri ekusanga nti tuzimbe ki?
Nze kuzimba kwalise kunkolera naye nga njagala bweggwa keyboard yange ebekubibwa muki ebekubibwenga mu kanisa kyempadde nga ndaba kyempadde Mukama n'okwata keyboard n'ogitwala naye ati mpulira simanyi mwongereeko simanyi tebinnaba simanyi bibadde bitya ate nti okuddayo okubanja keyboard kale kyenva ngamba olabika otya kireva jjembwa kireva nedda kati kankubewo nnyawo buli yatwalayo ekintu kyategee nti waliwo Katonda w'amazima atayagala biweebwayo kubanga ayogera mu mala kinagamba saddaaka n'ebyo ebiweebwayo tebyandirekeddwa okuweebwayo kubanga birimu okujjukiza ekibi buli lunaku buli mwaka to make remember the devil. Palasa avuddeyo ku nsonga za Dr. Jose Chameleone njukira abantu ku mutimbagano babadde bagamba nti Chameleone watuuse naye balina kubeera nga bamusondera busondeza okuba nti no bamujjanjaba. Kale no Palasa omunange nga ye muganda wa Dr. Jose Chameleone aliko obubaka bwakuwadde. Katukuwa katambika. Ekisooka njagala obbagamba bingi ebikyunyiza legendi waffe Dr. Chameleone ebimutuusizaawo nga tetunnagenda wala jagala tusooke tukkirize nti omulimu yagukola omulungi naye njagala weebuuza ekibuuzo kimu kye mutera okubuuza abayimbi bonna be musanga eyo yakola ssente yaziteekawa naye nga tonnakimubuuza njagala osooke weebuuze bwe yakola yasasulwa mutubalira ssente ze mutamanyi yasasulwa. Once again Uganda terina copyright. Once again Dr. Chameleone has no ownership to all the music right now. Bwemba byo bimwagala owulira. Right now Dr. Chameleone tafunanga kucheke ya royalty wa music we kuchanga ayimba. Right now omusolo gonna Dr. Jose Chameleone gwasasudde tewaliwo direct contribution towards the music industry from that revenue je tuyinza okugamba abayimbi twebereremu. Today it's me, tomorrow it's someone else. Nabagamba sigenda kuzikiza kulwanirira nsonga eno ne bwe mba sigifunamu abalala baligifunamu. Kale nze nkubye hits ne bwe ndiba siriwo nga music copyright wali badinari balifuna naye nga taata wabwe omulimu yagukola. System yaffe erina oterezebwa. Abayimbi beetaaga basasulwe nga bannayuganda abalala. Zino ssente zaffe ono music waffe mwenna abali eyo abalina ebyokwogera mu bituuze mu butipooti bwammwe mubiwe mu kyayi muddemu mu binywe. Tetujja kuva ku mulamwa gw'abayimbi kuteerera mulimu gwaffe. Tetusobola nafuna insurance. Ekizibu ekijja kijja ssaawa eyo nga bwe kiri. Subscribing and liking atereka obubaka bwawo mu comment section bwetwetambudde olunaku olwaleero. Teweerabira kunyiga kadde ka notification, teweerabira ku likinga video zaffe, teweerabira kuba nti nate osubscribinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.